happy new month to everyone, to all of you guys. Comrade Chris Gemanya gange ate nkumyewo ensonga zino tuzigayegayemu ko katonotono kasavu kamanya tuzigayegayemu kasavu kanyama tulaba ate bwe kigenda okuggwa ekyolunaku olwaleero. Kakati gwe na wakitegeddeko video zino simpya batugenda zikolako analysis katono nnyo. Okusooka tulina okwebuuza Bannayuganda lwaki bapiikinze nnyo interest mu musango guno, kye kibuuzo ekisooka. Bw'otunuulira ka video ako akali mu kutambula k'olaba awo Hajati yabadde ku Nasa Road ng'agenze alina byagenze okuprintinga ng'ali ne lawyer we, of course documents zonna abamu ne basalawo kubijweteka nti yabadde agenze kufuna bujulizi bwa bikipuli. Ekyo tetumanyi ekiri wakati we na biki byabadde agenze okukola n'eri oyo yabadde abimukolerako be bantu abalina answer ku ekyo ekintu. Then bw'ogattagatta dots naawo mu kkubo yabadde atambula, bw'ogattagatta dots ebyabadde ku Nasa ogatteko ebyali mu kooti luli recently, olaba nti Bannayuganda balinga oba balina ekintu ekyabayingidde mu mutwe. Omusango guno bagwetisse baagala nnyo okuguwuliriza n'okusinga kooti, era ssaawa yakakati singa okwata omusango guno n'ogamba kati public yebeera mula tebeetaaga kumanya bujulizi bulala, kikulagirawo nti omusango bajja kuba bagusalira Hajati. But ffenna abali wano tetumanyi kituufu, go ge mazima. Honestly speaking, omukazi ono ekisooka yajja mu mawulire for the first time ng'ayina gundi eyo, ayinamu element eyo excitement gye yasooka okufuna eri yasooka sympathy card eyaliwo eyazannyibwawo nga bw'osobola okubeera nga ojjukira interview Ruth Kalibala gye yamukolako eyasookera ddala abantu ne basympathizinga naye. Kati ensobi gye yakola omukyalo ono kwe kusigala ate mu mawulire. Yali alina okukola interview emu, ekintu ne kituuka mu bantu nga bwe kyagenda mu bantu baali bakipiikinze mu ngeri yonna yali positive. Kakati yali alina okusirika because n'omwami baali bamaze omukwata nga bamuggalidde, naye kayisa yasigala nga bafuna ba YouTube ab'enjawulo, media zimutuukiririza enjawulo ne zimuggyako interview. Awo yatandika okukola ensobi, abantu ne batandika okulaba side endala ne bagamba naye ono ye ng'alemedde nnyo mu mawulire, ate gwayogerako ye ali munda. Kati kino kyawaliriza ne famire y'omusajja okuvaayo kutandika okumuwa backup. Kati wano n'abantu abalala ne batandika okukiwa amatu, naye ensonga zaali zimaze otutuuka mu kkooti nga tewakyali nsonga lwaki alina osigala mu mawulire buli kaseera ng'ayogera ku nsonga ze zimu. Kati bino byonna bwe byaviirayo, ebya Neshanti yafulumamuko ku ggwanga, ebya ssente ezisimanya nga bamuwambe nazo ezaaleetebwa, ebyapa by'ettaka nabyo ne bitandika okuvaayo. Uyo batuuse wa Nakiwala Kiyingi, uyo batuuse wa Balamu, uyo Fulufiga biyingiddemu, uyo Muhammad Nsereka biyingiddemu, n'olaba kati nga kiringa ekigaziye. Kati bwe kituuka kuba ate baloya babush lawyer aba social media olwo ne gujja bagira ne kitabika nti nno kati omusango nisha balinga abagumanya maama w'omwana Hajati balinga abagumusalira dda Zurah. Naye mu kusooka nze simanyi embeera ya mwana gy'alimu, simanyi omwana asula atya oyo, simanyi yeebaka atya, oba ebyokusoma simanyi ne ku ssomero bakyagenda ku ssomero because omwana oyo kati psychological obwongo bwe si bulungi ebya ddala okusinza ebintu byalaba ku TV, that is ng'akyagiraba engeri gye bayisaamu maama we. Abaana ebiseera ebisinga basaidinga nnyo ne bamaama baabwe. Regardless tetumanyi ani mukyamu ani mutuufu mu mbeera eno, but njagala kubiriza public tubeera at least nga tulekamuko kali ak'obuntu. Omukyalo ono kase kirungi nti omusajja ali mu kkooti, awo entandikwa eba nnungi. Naye ate bwe twagala nono omukyalo ono obuzibu bwonna bwe bunaabutuukako ate muba muleetera buzibu musajja, bayinza okugamba yamuwendulidde abantu bamutuuseeko obuzibu nga ne kkooti tennaba kuwuliriza musango nti okubuza obujulizi, oba n'omukyala asobola okwekola ekintu because alaba nga public emukyaye. Naye ndowooza ye ng'omukyala ku kyalemeddeko tusooke tufune obwenkanya bw'omwana, omwana afune justice.
omwana kasama lofuna justice bwati awo tujjeyo ensonga endala ziri ez'okubulankanya ebyapa by'ettaka ezo eza semanya ensonga zene Hajji lwaki alina ndagamuntu 3 ezo ziveeyo naye tusooke kino kye yaloopa so kye ndowooza omukazi ono kye njagala okumugamba sooka ove mu mawulire Hajati Zurah sooka ove mu mawulire kola ekisoboka kyonna okulaba nti ova mu mawulire okuleka nga kooti yeekuyise sooka odde ebbali osooka ofune breathing space kuba kati public ogiraba engeri gya reactinga one kati kiraga weetaaga obukuumi omuntu abawagizi ba Hajji essaawa yakakati bali radical bino ebintu byavuddeko nti simanya tulwanira ddembe lya gundi kati biri ku muntu wakirabye ekyabadde ku NASA kikusindikira kifaananyi ki byavuddewo kati ate bw'otunulira battiimu Hajati baalubatu batono nnyo tebawera na 10 kati majority bonna bayimiridde ne Hajji ate bali radical obwenkanya bo babo banja awo wennyini we bakusangira bakubuuliza bakulangira obubbi bakulangira obutemu bakusalidde dde omusango naye tulina kulinda kyankomeredde kuva mu kooti ffe tuyinza nze nganze personal omu siyinza kuvayo ne ŋŋamba nti Hajati olina omusango nti oba owaayiriza ne Hajji ali munda sobola gamba nti Hajji alina omusango ate siyinza gamba mwana oba awaayiriza oba ayogera mazima wabula obujulizi obunaavaayo ne kooti okusalawo kweneebeesaze kyekigenda ffe okutuwa ekifaananyi ekituufu oba obujulizi weebuli obulumika Hajji oba tebuliiwo as simple as that naye watali ekyo wandisoose n'oddako ebbali n'ovaako mu mawulire n'osooka n'okkakkana nze nkimanyi kati essaawa eno ky'oyitamu n'ekyakutuuseeko ku NASA Road tewakisuubira nti obulamu busobola okutuuka awo ensi n'ekukyukira naye ensi yakukyukidde tayimu eno gye tulimu nzibu nnyo 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 abawagizi banyiivu aba Hajji banyiivu bo balinga abakutadde dda ku musaala bakusalidde omusango ekisooka omusajja ali munda ekyokubiri bagamba wamuwaayiriza ekyokusatu bagamba omusiguze yakupika kati ensonga ezo zonna bw'ozitunulamu omuntu atagumiikiriza anyiiga amangu obusungu buvayo mangu oli ayinza okukuba ekintu kyonna kyaba akutte n'abulira mu bantu awo naye ng'akikoze okkakkana ate oli ali munda ate n'olubali mu kaweefube wakujjanjaba ate ggwe sosooka oddeko ebbali okkakkane embeera esooka etereere embeera bw'etereera kooti ekola ogwayo omwezi twaguyingidde omusango guddamu kulizibwa ennaku za mwezi 13 mu high court ab'amawulire wandibadde obeesonyiwa mu kaseera kano nzikyenkusaba bo banoonya kontenti gy'onoosigala ng'ogenda mu b'amawulire bagenda kukozesa ensobi oyogere n'ebyotandiyogedde amazigo ogakaabye gaweddeyo kimala tokyalina kyokakasa essaawa eno kasita omusajja ali munda tebamutanga ali munda sikugamba nti ate agenda kuba yatadduke ali munda at least oli safe okimanyi nti gwe waloopa ali munda anytime bwe kiba nga kituufu obwenkanya ojja kuba obufuna naye amawulire gagenda kukozesa ensobi mbagaliza weekend ennungi nze bampita Comrade Chris Mamero Media UG channel teweerabira ku subscribinga na kusharinga video eno esobola okutuuka ku muntu yeetaaga okulaba information eno Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekera Obuganda for God and my country mwenna mbaagala nnyo peace happy new month